waliwo mikwano gyange abakkiririza mu Kristo abansabye oluyimba luno era kandubawe tutandike. State House Zalebanange netwesunga Chokaga kadi kebamba Abajasi bawali tebazanya Batu parking isembali Bajasi bawali tebazanya Batu parking isembali Olijo wanije yabangamba Pasta ugembe wanole mwenene Nange chenakola I wanna do the three Abeyo Abeyo Nanembuza babita Haji Father Blinding Bakatemba abantu bakono abatematira bajane sente n'abagagga bongi yenze yazimbe kanisa
Annington Bujingo, Fun Factory. Seven Kamini never be Zero. For me, you have to go tonight. My Jagger, Suli does Zero. for me, you have to go. We have to go. Was it that you get a long and a Jagodi? In the name of ladies and gentlemen, the Kasuko on the gate. Zero. In the name of Alibani Oba, alituka miliango chekulu. Try your luck. Sunga kula bakatemba abantu bakono abatemati basiba becha era bila Eka suku waliwo gwatayingize lero Zizinga Fun Factory representing Enane Musa Biliba Bichoma When it took up Biliba Jakulu Biliba Koro and the Mokoro and the one intimidation. Yes. Bonye kunsi atene ne mukuru bone bonye kunsi ne mukuru bone kaihura wherever you are and intimidation from kaihura. I'm with you, my brother. Ah!
1972. So, 뭐라고 못해? 년거래 오방인데. 년거래 왔노? 가로 뭐 사서 남가 그냥 너 후임. 나요 너 방에서 뭐 구로 터머라로 건너온다. Cha NRM ate abakulu abanene Mwami Museveni nadda wali n'asirika. Bigambo bibadde bya Rebecca alitwala Kadaga. Kakati tugende munda mu ggwanga lya Isirayiri kubanga yavuddeyo olunaku lw'ejjo, olunaku lw'enkya olw'Essande lwa mukaaga, olunaku lw'enkya olw'Essande Isirayiri lwesuubirwa okuteekateeka oba okulangirira mu bujjudde oba mu lwatu enteekateeka zaayo na watya we bagenda okukikola okubanga beddiza oluwannando olw'e Gaza. Isirayiri eno egamba nti oluwannando olw'e Gaza luno lulina kubanga luli ku sayidi ya Isirayiri, tebakyayagala kubanga luli eri. Mujjukire oluwannando olw'e Gaza luno lusinga kubeeramu Abapalestine oba Abapalestine kyoyagadde kyoba obayita, era Abapalestine abana abasinga bali ku nnono ya Obuyisiraamu, yes ku Buyisiraamu. Kakati era otolo lwe tulaba ng'oggyeko byonna ebigenda mu maaso byonna ebyaliwo beebiriwo, amazima gali toyinza kubuusabuusa maaso, nsonga yanzikiriza kubanga bwe tujjukira abantu bano ab'e Gaza, olwanda luno lw'e Gaza, obubinja obw'abayeekera obuliyo oba obwo obwakola obulumbaganyi obunda ku ggwanga lya Isirayiri, amazima gali nti bodda ku nsonga zaabwe ebbanga lyonna gye bamaze abamawanga gonna ge beetooloddemu nga bakola obulumbaganyi bawunzika beesigama ku ddiini
nga bagamba okusinziira bitulaba nti mu ggwanga lyo lyetukozeeko obulumba ne yetukoze bwe tuti ensonga oba twagala sharia law oba enfuga ey'Obuyisiraamu yeba ekulembera mu ggwanga eryo. Kaakati wakuba nti olutalo lw'e Gaza lwajjiramu elementi ndala naye teri kubuusabuusa akabinja ka Hamas nabagambe nti omuwarabu akiyita Hamas alumamu ku lulimi naye ffe wano Abaganda tusobola okugandawaza tukiyita Hamas. Kakati kana akabinja ka Hamas ebyaddala obigendwa byako oba n'agenda zizaako ebbanga lyonna byekuusa ku ddiini nti gana amawanga ageefuula nti gava ku nnono y'Obuyisiraamu ebyaddala enfundwa nnyingi tebabeera ku layini emu era bateekawo nnyo embeera okulaba nga oluusi ebivaamu kubeera kulwanagana. Kakati eggwanga erya Isirayiri lyavuddeyo ne litegeeza nti lyakukola buli kisoboka okutandika n'olunaku olw'enkya olw'Essande lwe bagenda okulangirira okulaba nga bakola ku nteekateeka zonna cabinet zituule zisalewo bagenda kikola batya okuba nga beddiza olwanando lw'e Gaza. Twabale tukyali awo amawanga mangi bino nga tebinnabaawo olunaku lw'ejjo olw'omukaaga Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu nga tannatuuza cabinet z'eggwanga erya Isirayiri. Twajjukira eggwanga erya France lye lyasooka okuvaayo okuba nga lirabula eggwanga erya Isirayiri obutaddamu kwetantala kubaako military experts zonna zibaddamu okuba nga bayingiza mu lwanando lw'e Gaza. Olwanando lw'e Gaza nkutegeeza nti amazima gali nti wadde Palestina si nsi eyeetongodde naye olwanando lw'e Gaza lubalirwa ku ggwanga ery'Abapalestine oba Palestine oba kategerekese. Era Palestine ebbanga lyonna evuddeyo nga eyagala obwetwaze oba nga eyagala efuuka eggwanga eddamba eryetongodde okuva ku mawanga oba kuva ku ggwanga lino kubanga eggwanga erya Isirayiri ebbanga ddene lijja liyingirira etteekateeka ez'eggwanga erya Palestine oba kategerekese. Kakati Palestine gye buvuddeko emabega kaawo yasaba n'eteekayo okusaba nti twagala tufuuke eggwanga eryetongodde tufune gavumenti eyaffe tufune poliisi eyaffe tufune ebitongole ebikola gavumenti ebyetongodde munda mu ggwanga lyaffe. Era eggwanga erya America erya France nga liri wansi wa president waabwe Macron Emmanuel lyava ne likkiriza ligamba kituufu bannansi b'eggwanga erya Palestina bali mu lwanando lw'e Gaza oba basaba okuba nga bafuuka eggwanga kituufu tubawe eggwanga lyabwe litongozebwe. Ekyasinga okutankula ennyo obwongo bw'omusajja Omuyisirayiri Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu n'akwata akasimu n'akakubira munywanyi we Donald Trump n'amugamba taata kyandibanga kitabuse eno bwe kibanga Abapalestina bali mu lwanando lw'e Gaza batandise okuba nga bafunayo amawanga ng'eggwanga erya France n'amalala gye gali gaza okuba nga gasirise busirisi okuba nga bagamba lyetongole libeere eggwanga eddamba nyinza obutakikkiriza tusaba omukono gwo guyimuke. Era ze enteekateeka zino osobola okwebuuza wabaddewo ceasefire wabaddewo embeera emabega kaawo emyezi ng'ebiri oba esatu eggwanga erya Isirayiri lyabeera mu lutalo n'eggwanga erya Iran eno mu Gaza byali bitambula bulungi nga tewali na mbeera nnyo eryawo yakusika nnyo muguwa wadde twalabanga amagye g'eggwanga erya Isirayiri nga galawuna naddala ku ntindo ku nsalo biki n'awasigadde naye tewaliwo nnyo mbeera yabunkenke. Kakati eggwanga erya Isirayiri bwe lyawulidde kino ne ligamba wano kikafuuwe tetujja bikkiriza bino olaba obusajja buno butubonyaabonya nga buli wansi temunafuuka ggwanga olwo kati singa banamala okufuuka eggwanga tunaalako kye tunaabagamba mujjukire mbagambi nti akabinja ka Hamas kano kavujjirwa omusajja Omuyiraani wadde weewaawo ebiseera ebisinga akeegaana naye ate katulabe kino ekiddako either Iran okusirika oba okuvaayo lwatu bwe bugenda okubeera omundi ogusooka okuvaayo okulangirira nti kituufu akabinja ka Hamas kasinzira wano mu ggwanga erya Iran era tukamanyi tukayinamu omukono. Lwaki njogedde ekyo? Kakati eggwanga erya Isirayiri bwe lyamaze olunaku lw'ejjo okuba nga lirangirira nti olunaku olw'enkya olw'Essande lwe ligenda okuvaayo lirangirire mu butongole enteekateeka z'okutwala olwanando lw'e Gaza akabinja kano aka Hamas kavuddeyo ne kategeeza eggwanga erya Isirayiri nti tokigeza tokirowoozaako tokiteekateekana mu bwongo obwo okugezaako nti ogenda kutwala olwanando lw'e Gaza olufuule paati ku nsi ya Isirayiri. Kakati wano wali firimu bino byamaze okuba nga bibaawo eggwanga okuli erya Italy eggwanga erya Germany eggwanga erya Bungereza bayongedde okuba nga bavumirira eggwanga erya Isirayiri ne balitegeeza nti nedda kyogezaako okuba ng'okola
tetumanyi amaanyi ogajjawa amazima gali si kituufu togezaako wadde eddakiika n'emu kukirowoozaako okwagala okuwamba oluwannanda olw'eggaza okuluteeka ku ggwanga erya Isirayiri. Kakati bw'omala okutegeera ekyo nti eggwanga lino erya Isirayiri si gwe mulundi ogusoose okubanga bakola ebintu bwe bityo. Munda mu ggwanga erya Siriya waliyo ekitundu bakiyita Green Heights. Green Heights ekyo kitundu kiri ku ggwanga lya Siriya, naye eggwanga erya Isirayiri lyakiwamba era byonna ebikolebwayo biri wansi wa ggwanga lya Isirayiri. Amazima gali nti n'amasomero baba babuuza abaana abasomera mu kitundu ekyo kya Green Heights bagamba President Yisaba Minister Benjamin Netanyahu nti yawamba ekitundu ekimu munda mu ggwanga erya Isirayiri n'egamba mu ggwanga erya Siriya n'egamba kiri ku kitundu kya Isirayiri era byonna ebikolebwayo bitwalibwanga eggwanga oba akapaati ako kabaliwa ku ggwanga erya Isirayiri. Si bawaadizi b'ebitabo oba si bannabyafaayo abakyogera wabula eggwanga erya Isirayiri lyekyasalawo era mu lutalo lw'okuba nga balwana okutwala Bashir al-Assad ave mu buyinza bo mu bigendererwa byabwe mwalimu n'okutwala kino ekifo era bamaliriza ne bakitwala. Kati mbadde nkusigira kifaananyi nti Isirayiri bw'evayo mu kaseera kano n'erabula n'etegeeza nti egenda kukola buli kisoboka okubanga etwala oluwannanda olw'eggaza yandibanga tesaaga naddala singa omusajja Omumerika aba amuzza emabega. Naye awatuufu oba ekinyusi kiri ludda wa kinyusi kikino wano eggwanga erya Isirayiri bwe kiba nga limaliridde okugenda okugezaako okutwala oluwannanda olw'eggaza nze mu ndaba eyange kisobokera ddala waakuba tetumanyi ffenna ngo tuli wano ggwanga erya Iran kiki erirowooza kubanga bw'olaba amawanga agali awo ag'Abawarabu Saudi Arabia Oman Qatar n'agasigadde amazima gali nti kiyinza okubeera ekizibu okulemesa enteekateeka y'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga ery'Omumerika okutuukiriza kino okutwala oluwannanda olw'eggaza kubanga enkolegana y'amawanga ago n'eggwanga erya Amerika nywevu ddala ate era ekyokubiri ng'ovudde ku nkolegana nti gano amawanga tegaagala kuvimbisa nnyo ggwanga lya Iraani nti bagambe nti eggwanga erya Iraani lirwanye n'eggwanga liriwangudde era kyova olaba nti n'olutalo luno oluwedde wano juuzi nti amawanga amangi ag'Abawarabu gaali tegavaayo nnyo okugamba kulaga nti gali ku saidi ya Iran naye ate ng'ekituufu kiri nti baali badde ku saidi ya Iran. Kati balina ebintu bibiri nti balina enkolegana eri awo wakati waabwe n'eggwanga erya Amerika ate era tebaagala kukkiriza ggwanga lya Iran kubasukulumako okulaga nti lyo ly'amaanyi nnyo naddala mu kyondo kya Buwarabu. Kakati bawulira ebintu bino Isirayiri singa egezaako n'eremezaamu nti eyagala kugenda kuwannanda olw'eggaza mbagambye akabinja ka Hamas kavudde ne kalabula kaba kakwenyigira butereevu munda mu kulemesa eggwanga lya Isirayiri. Naye bino byange biwulirize bulungi kayinza obutamalaako kyova olaba nkugambye nti Isirayiri singa endaba esaze okutwala oluwannanda olw'eggaza amazima egenda lulutwala. Ensonga yiino eggwanga lya Isirayiri tusizeeko katono nnyo tusiseeko ebigere mu lutalo olubadde lwakaggwa wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Iran. Olutalo lwakaggwa olwo mwalulaba lwali mu jjiya nnene era abasinga banyiroza mwali disappointing nnyo mwewuunya nnyo okulaba nga olutalo lwali lutandise okwogerwako amawanga ebyekwanyisa ebyali bitandise okuvaayo twalaba zitankazi ez'enjawulo ez'amaanyi zetubadde tutawulirangako zibadde tutalabangako mu nsonga z'ebyokulwanyisa nga zivuddeyo kyokka ate olutalo ne luzikira. Kati mu kuzikira kw'olutalo olwo kyova olaba nakugamba nti eggwanga erya Iran lino lyalemwa okutegeera ekibalo ky'omusajja Omumerika nti oba olutalo luno lwe mwalaba terwali wakati wa ggwanga lya Isirayiri lyokka lyali ggwanga lya Amerika wakuba lyagana okuggyayo omutwe butereevu ku nsonga z'okukuba eggwanga erya Iran. Kaakati wadde bino byonna byabaawo twalaba ng'olutalo luno lugenda okukomeekerezebwa Ssaabaminisita w'eggwanga erya Isirayiri Benjamin Netanyahu yavaayo n'ategeeza nti bo tebagenda kusiizinga fire mpaka nga bamaze okutuukiriza ebigendererwa byabwe bye bavaayo ne bategeeza nti ekigendererwa kyabwe kyali kyakusaanyaawo facilities z'eggwanga facilities za nuclear ow'eggwanga erya Iran. Amazima gali nti olutalo lwagenda okukomeekerezebwa nga tekibaddeewo era Iran ekyagenda mu maaso n'okuba ng'eweesa ebyokulwanyisa bya nuclear oba kategeerekese. Kaakati bwe Uganda basinga kye mutaategeera nti olutalo lw'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Iran lugenda okukomeekerezebwa ng'eggwanga erya Iran lirina empapula gye bitaddewo awo oba birina ebibuuzo
bye bateeka ku mmeeza ng'eggwanga erya Israel n'eggwanga erya America birina okuwa ansa nti bwe bawa ansa entuufu era ani yali akuva mu lutalo luno era kye baakola nti enteeseganya zonna ezaaliwo tebakulimba tewabawo omuntu yenna ajja n'akulimba nti zaakosa nnyo eggwanga erya Iran oba nti zeekubira nnyo oba nti Iran zaagikosa nti oba kale zaafevalinga nnyo omusajja Omuyisirayiri nedda amazima gali nti zaafevalinga nnyo omusajja Omuyirani ate nga yaye settingidde ekintu ekyo kati mu kaseera kano ekigenda omukuba ntegeeza kiriwa nkimanyi tonna kitegeera kyentegeeza kintegeeza kiri kino olutalo luno nga lugenda okukomeekerezebwa baakola endagaano wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Iran nti tewali ggwanga lyonna ligenda kuddamu kubaako bulumbaganyo oba ennumba zonna ligenda okuddamu okuba nga likola ku ggwanga eddala nti eggwanga erya Isirayiri terigenda kuddamu kwegatta mu kukola bulumbaganyi ku ggwanga erya Iran n'eggwanga erya Iran kyekimu terigenda kuddamu kukola bulumbaganyi ku ggwanga erya Isirayiri kaakati wano firimu wano weeri endagaano zino Uganda ezaakolebwa wadde endagaano zimenyebwa twera amawanga mangi ngamenya endagaano nekyetamanyi kyekino nti Iran mu kaseera kano nga tewanayitawo n'akaseera mpawukaaga netegefu okumenya endagaano gye yassaako omukono ate era nga yagiseetingawo endagaano yeeriwa bwe kiba nga baakola endagaano nti amawanga gano abiri tegaddamu kukola bulumbaganyi bwonna ku munne kakati ate Isirayiri essaawa zino eri mugenda mu wanando lw'e Gaza okukuba Abapalestine kyokka ate nga tumanya akabinja ka Hamas nti kavugirwa omusajja Omuyirani ate kavuddeyo ne kalabula eggwanga erya Isirayiri ekitegeeza nti bakimanyi bulungi wadde nkugambye nti eggwanga erya Irani ligenda mu maaso n'okwewaka n'akabinja kano aka Hamas nti si kaabwe wabula tebalina nkolegana mbi n'akabinja kano naye ate si kaabwe naye ng'ekituufu kiri nti akabinja kano kavira ddala mu ggwanga erya Irani era ebyokulwanyisa byonna bye basinga okuba nabyo bivira ddala munda mu ggwanga erya Irani kaakati Isirayiri singa emala okusitula oba byakulwana bya kifuba ddembe n'egenda etwale oba ewambe oluwannando olw'e Gaza musuubire kano akabinja ka Hamas okuvaayo okuteekawo embeera naye Hamas ng'eri yokka ng'eggwanga erya Iran terivuddeyo obutereevu kugiyambako bayinza obutamalaako naye ate jjukira nti nkugambye abantu bonna abasinga okubeera mu kabinja kano aka Hamas bonna bannansi ba ggwanga lya Iran mulimu batono era abakulembeze mujjukira omukulembeze w'akabinja kano juuze yattibwa munda mu ggwanga lya Iran abasinga temwakategeera naye nkugambye kituufu nti abantu bonna naddala abakulembeze abakuntikko abali mu kabinja kano aka Hamas bannansi ba ggwanga lya Iran kati kikumala Iran enakkiriza bannansi baayo okututomoka kubanga Isirayiri bw'etandise okukuba esuubirwa okuyambako omusajja Omumerika ekube buli kamu mpaka we n'atuukiriza agenda zaayo kati tamanyi omusajja Omuyirani anakkiriza bakuba ba Hamas nga atunula butunuzi oba agenda kukkiriza amenye endagaano gye bakava okukola ayingire ayambeko omusajja Hamas ng'amuwa ebyokulwanyisa mujjukire Isirayiri ekimanyi bulungi oba Amerika ekimanyi bulungi nti omusajja Omuyirani ono ayina kuzimu ku tanka ez'amaanyi ayina ku drone ez'amaanyi ezisobola okuba nga zisitoopinga ennumba ez'omusajja Omuyisirayiri nti Iran singa esalawo okusituka bulungi n'egamba titugenda kukkiriza Isirayiri kukuba basajja bafa ba Hamas kitegeeza bayakugiyambako ng'egiwa ebyokulwanyisa kyokka ate ebyokulwanyisa ebyo kati ekizibu ekiriwo ensi yabitegeera nti bya ggwanga lya Irani era bwe banalaba nga RRBZ Retrofit Tanker ng'evuddeyo n'ekola obulumbaganyi bwonna ku ggwanga erya Isirayiri bajja kitegeera nti eno si ya musajja mu Irani ekitegeeza nti Irani ejja kuba erumbye butereevu oba ejja kuba ekozesezza ebyokulwanyisa byayo okulumba eggwanga erya Isirayiri ensonga za Isirayiri n'eggwanga erya Irani ndowooza Irani bwetabaamu kantu ka buntu omanyi nabagamba Ayatollah Khamenei supreme leader w'eggwanga lino erya Iran Islamic Republic of Iran musajja muzibu nnyo era musajja mwetowaze nnyo omwo yalemerera omukono manyi musajja mulema omukono naye era ebintu byabikwata mpola naye bw'olaba nga asonze n'agamba nti kino era tawumuza nga tannakituukiriza katulinde simanyi nti oba anakkiriza akabinja oba basajja be bali munda mu kabinja ka Hamas okukkiriza okuba nga bakuyibwa omusajja Omuyisirayiri nja kwongera okuba nga ndabikako wano mu nsonga y'emu eyo ngenda kulondola ensonga zino ez'eggwanga erya Isirayiri n'oluwanando lw'e Gaza
ndowooza nja kwongera okuba nga mbakira ebisinga